nsanyusa okulaba ku special notes ku mukutu gwaffe guno gwa SML News Yugi. Tuyita mu bintu bingi ebibadde mu ggwanga lyaffe, nate olwaleero njagala tuyite mu ebyo ebiri mu ggwanga lyaffe. Mukwano gwange yambuuza juzi ku kabodaboda nanga nti nga tonnayogera ku bya Bobi Wine ne bye baamukuba. Nemugamba nteekateeka, nenabadde nina okuwuliriza buli muntu kyayogera ndabe obutuufu bwa bannayuganda n'entegeraye ku by'obufuzi. Okulowooza kwange nyongedde okukakasiza ddala nti eggwanga lyaffe lyaggwamu ensa. Mu mwaka gwa 1993-94-95 Uganda ng'eteekateeka okukola ssemateeka omuggya. Ensi yalimu abantu abaali abagezi ennyo benzijjukira nga siriddamu kubalaba. Waliwo omwana gwe bayitanga Patrick Kigundu, ndowooza yavanga Kyotereeyo. Waliwo omuvubuka omuto baamuyitanga Nobo Mayombo. Ebiseera ne Nobert Mao yali akyali muvubuka muto. Abantu abo baali bantu bagezi era baateekateekanga enkuŋŋaana n'emisomo n'engeri ey'enjawulo ey'okubaganya ebirowoozo ku nsonga ezaalinga mu ggwanga era zaabeeranga Makerere University. Baasolozanga abantu bannamawulire gwegenda, bannamawulire n'abalala okusobola okulaba baabali mu yunivasite betusuubira nti be bagezi ab'enkya abagenda okujja okukola naffe bategeera batya ebintu ebigenda mu maaso mu nsi yaabwe. Baakubaganyanga ebirowoozo ne bannamawulire ne bafundamu, kubanga nzukira ebiseera ebyo nali munnamawulire. So twagendanga okutegeera ebifaayo ng'olaba abavubuka abato era ng'otegeererawo nti ono ali mu yunivasite naye bw'akaafuluma wano nadda ebweru agenda kubeera mukulembeze w'abantu. Naye ngenze neetegereza nti ebintu ebyo byafa. I am asking my mind, who could have murdered that public discourse? That was quite important. Simanyi ani yakitta, naye era bajja kugamba ndowooza gavumenti yakigaana. Ebintu bingi ebizze bikyuka. Enjogera n'enzannya y'ebyobufuzi bwe yali Emmengo nga nkyakola ku CBS, n'enjogera n'enzannya y'ebyobufuzi gyendaba e Makerere ne universities ez'enjawulo ekulagira ddala nti buli munnayuganda ow'ensa baamukwatamu. Kozimwaga nti togikwatako. Entegeera y'abantu abasinga obungi wano mu Uganda baagikwatako. Tulina abantu ba bika bisatu. Tulina abantu abategeera ne beesiriwaza n'agaana okwogera kyategeera, ne tuba n'abantu nga ye ekyamazima tategeerera ddala, ne tuba n'abategeera naye nga tebafaayo. Olunaku lwegwo nadde nina mukwano gwange, tulina omukutu gwaffe Busoga eyo baguyita Busoga Sek, oguliko abasoga ab'amaanyi, Busoga Sek. Ku Busoga Sek okwo omuntu yataddeko akantu kano akansanyusiza era kenjagala mbasomere. Yagambye bw'ati, it's a very interesting thing, kendowooza nti kekannyonnyola biki ebyaliwo ku bya Bobi Wine. Oli yakagambye nti simanyi oba kamera eyinza okukakulaga naye kankagezeeko, kali very important singa bakasika ne bakakulaga okalaba, you understand, bwekatyo. Naawe okesomedde kati kankakusomere. Kagamba nti nowadays people don't defend what is right, they defend who they like and benefit from. Kagamba nti ennaku zino oba ensangi zino abantu tebakyafaayo kulwanirira ekyo ekituufu, bafaayo kulwanirira oyo gwe baagala n'ekyo kye bamufunamu. Nowadays people don't defend what is right, they defend who they like
and benefit from. Kitegeeza nti oli bw'abanga bantu bafa ku muntu, our thinking is individual centered, tutambulira ku bantu. Ekintu ekyo nno kyabulabe eddala eri abantu baffe n'eri eggwanga nti abantu tebakyafaayo kulwanirira kituufu. Tuyinza okubaawo abatono abaliwo ng'oga nti kino kye kituufu, oba kikoleddwa ani oba ani. Mu kukola ekyo temukyali magoba. Mu Uganda okulwanirira ekituufu temukyali nnyo magoba. Tofuna ssente, ne bw'oba ogenze kwesimbawo mu bululu abantu tebalonda muntu alabika nga alwanirira kituufu, baagala abalimba oba asasula, ne mu ngeri endala yonna. So embeera eno eyongera okulaga abantu engeri gye bongedde okuva ku nsonga z'eggwanga lyabwe. Abantu abali sirias tebakyayogera ku nsonga ziri sirias mu ggwanga lyaffe, bazirekera bannaabwe bakadeyideyi, bakigatto, abaala ba made in Sereko be baasigala ku nsonga zino. Kubanga owuliriza engeri abantu baffe gye boogeramu ku bintu ebiri mu ggwanga, oluusi ng'owuliriza n'abantu abakulu bambi amaanyi ne gakuggwamu nti kati oyo bw'aba ayogedde bw'atyo ate ani asigadde? Ensi bw'eba ekula, ensi yonna eba n'abakulembeze ab'omulembe ogugikulaakulanya. Mpulemu nga nti buli mulembe guba n'abantu baagwo, bamu bayita ba generational leaders. Kituufu buli mulembe gubeera n'abakulembeze baagwo, era abakulembeze abo bazimbibwa buzimbibwa. Naye bwe weetegereza abakulembeze be twagala okuba nabo, olaba obuzibu obw'omulembe guno, ne tuba n'essuubi nti oba omulembe oguliddako gunaasinga ku guno, naye ate oguliddako guno gwe gukuzizza. Omanyi toyinza kuba na lwankya nga tewabadde na lwajjo. You cannot have today if there was no tomorrow. Yesterday, if there was no yesterday for that matter. Yesterday was very important because it is because of yesterday that you have today. Olunaku lwajjo lwabadde lukulu nnyo kubanga mwe wayise n'olya emmere ne weebaka n'onaaba n'okola byonna n'osobola okutuuka ku lwaleero. So kyangu nnyo okulowooza nti olwaleero lulungi nnyo, naye aga Katonda mu ggulu olwajjo lwe lwasinze okuba olulungi. Today is very important because you love it, but the most important day was yesterday, because the way you lived yesterday is the reason you are available, you are alive today. So twetaaga nnyo ensi yaffe erowoozenga ne ku bye tuyiseemu bitutegeeze we tuli. Our history is so important because it explains our present today. It explains perhaps our tomorrow. Today is important because it gives some indications of tomorrow. All of the efforts of living today are that you survive to see tomorrow. So byonna bikulu nti olwaleero lukulu nnyo kubanga olya emmere, oyagala okole buli kimu, naye ng'ekigendera kyo kwe kulaba nti leero w'oli osobole okutuuka ku lw'enkya. Bw'otuuka ku lw'enkya teweerabye olwaleero because olwaleero lwe lukoze olw'enkya. So in my life steps, the things I have gone through in life, I have seen things that worry me about tomorrow, and my worries stem from yesterday. That the things I saw yesterday that have brought us to today do give me worries that tomorrow may not be as good. Katugende ku kya Bobi Wine, kyengezaako kuteeka mu context. Abantu wano boogedde ne bolowooza nti balina amagezi nga baga nti Bobi Wine baamukuba tiya gas canister, baamukuba akantu ka tiya gas, ng'era bagezaako okulaga nti akantu ka tiya gas ke baamukuba kaali katono nnyo
nti nebbwa lye yafuna lyali ttono nnyo eryali liteetaagisa kwogerako oba eryali litamwetaagisa kubeera mu ddwaliro oba eryali litamwetaagisa kuwenyera oba kulaga nti alina obulumi olw'engeri gye yalagamu obulumi. Bannange oba mwanya abazaala baganda bange oba mulya mmere ki oba buno obuwutta tubujja mu ssomero gye tusomera ennaku zino oba engeri bannyaffe gye babalonda mu butale ne bafuna embuto nga buli omu afunirawo atategeera kyekitwonoona. Towulira muntu abuuza critical questions. Katusooke tubuuze, Bobi Wine baamukuba kati yagas kanisita kemulowooza nti tekyali kikulu, yali ateekwa okubwa? Was he supposed to be beaten? Okay, tebamukubye na ssasi, bamukubye kacupa. Wali oyagala bamukube essasi ng'akoze eki? Because bw'olaba oyeyereza nti bamukuba kanisita katiyagaasi ng'olaba kyali kitono nnyo, tekyakumatiza bulungi, kitegeeza bannayuganda kyo baali basuubira akubwa essasi naye ng'akoze eki? Okay, bamukuba akacupa katiyagaasi, ko bamukuba kaaki? Ani yakamukuba? Yali amulanga ki? Bobi Wine yali bulindo, yali akolayo ki? Kiki ekyali kimenya amateeka mu bye yali akola? Kiki ekyali kyetaagisa okumukuba? Oba baakamukuba mu bugenderevu oba kaamutomera butomezi? Yali akoze musango ki? Because why don't we want to attack reason ne tugenda mu trivialities? Oba kaamukuba kamusuna busunyi oba kaamutakulako butakuzi, ne bwe kaba tekalina kye kaatakulawo, tiyagaasi yali akubwa Bobi Wine ng'akoze eki? Who has stood for president? He's not supposed to be in Bulindo. Was he in the wrong place? Okay, maybe the place was right. Was he there at the wrong time? Okay, he could have been there at the wrong time. Was he in wrong company? Nti bamusanga ali mu babbi, so baali bakuba ababbi bambi ne kagenda gyali because yali ali mu babbi. Was he in wrong company? Okay, did he have a right to be where he was at that time to do what he was doing? Did he have liberty to be where he was, do what he was doing, or not? I think Ugandans must be able to ask these critical questions. Naye omuntu waliwo ebintu byempulira nempulira ng'omutwe gwagala kunnuma bulumi bannaye, oba nze enkaddiye munansaasira. Bamukubye awenyera, akantu kamukubyeko nawano katono bwe kati, kaakatono lwaki kamukubye? Yabadde akoze eki? We must understand nti Bobi Wine yabadde ali mu kifo, poliisi kyemugaanyi, bamugamba kubeera magere, bamusanze Bulindo. Bobi Wine oyo bamusanze nababbi, yabadde mu kikosi ky'ababbi, weewuunye, yabadde a man who attended a function that was known, a man who was in his car, a man who was blocked because there was, I think, some traffic jam there. All of a sudden, he finds himself in a tear gas, bakuba tear gas ndozo bamusimbule, and is hit. And people think, akabwa nako, mwali mwagala biri na bali yenkana litya. I should have expected questions to be, awo Bobi Wine yali akola woki? Yaliwo nani? Yamenya teeka ki? Era kyalemerera kitya abakuuma ddembe okola nti kye baali basobola okukola mu kiseera ekyo kwe kumukuba
akacupa katiya gasi kamukwate. Nenewunyiza nti n'abantu abaagala gavumenti abalowooza nti baagala gavumenti nga boogerera Bobi Wine ku lwa gavumenti because of their interest and their feeling and their love for government nga nabo boogera ebyobusiru oli n'agamba nti ako kabadi bassebo ne bannyabo Bobi Wine nti kabadi bwagamba nti kabadi kibakiza nti poliisi yeekobaana ne Bobi Wine bamukuba akacupa katiya gaasi kamukwate ku kigere waveewo omusaayi mutono bamudduse mu ddwaliro ensambya bateekeko ekiseminti bakere ku makya bakijjeko aveeyo ng'awenyera bamuzze ewaka mbw'akola documentary bannange lino eggwanga lyofu. This country is completely finished. Basebe banyabo ntya nnyo okuvuma abanewa bempulira nga simanyi ng'onoonya ekigambo ekinannyonnyola naye buno obuwutta bw'abantu baffe aboogera sibulabangako. I think guno omulembe guzzadde abantu abasinga okubeera abawutta nga basinga ne lumonde oba ate ofundako n'obuwutta bwa lumonde ne waliwo obwamayuuni. Obuwutta bwe tukozesa ennaku zino mu bintu byaffe si bwa lumonde oba muwogo. Omanyifu abakulidde mu kyalo enjala n'etuluma Mukama yatuyamba nalyako ku mayuuni amawutta nendya ku lumonde omuwutta nendya ku muwogo omuwutta ngezaako okugeraageranya ekika ky'obuwutta mwe tukolera ntegeere. Bw'ogamba nti kano kaali kabadi Bobi Wine azannya documentary obeera otegeeza nti gavumenti ya Museveni eno yagwa dda abagirimu baava dda mu Museveni nti tebalina magezi tebalina maanyi tebalina kutegeera nti Bobi Wine atali mu gavumenti asobola okubakozesa n'abazannyisa obubadi ne bajja tiyagaasi mu sitoowa ne bamulinda ebulindo n'abalaga ne bwe banaakuba n'abawulanga gye baba bamukubamu n'abala n'ekika ky'ebbwa ky'abaafuna ate yeba ekyali gavumenti bw'oba owolereza gavumenti noga nti it was a documentary. Kubanga tewali muntu yagambye nti abaana ba Nuupu be baakubye Bobi Wine akatiyagaasi kanisita. That would mean nti yateesezza nabo bamukube. Buli omu akakasa nti poliisi ye yakuba akacupa katiyagaasi ne kakuba Bobi Wine okugulu. Olwo naye yali azannya documentary era kabadde kabadi. Bwe kaba kabadi kiza poliisi ye yakola akabadi ekitegeeza nti poliisi ya wano tekyawulira Museveni tekyakolera ku biragiro bya gavumenti yakoowa dda gavumenti teyagala gavumenti ewulira Bobi Wine kyagigamba okukola kyekola olwo gavumenti eba ekyaliwo. Era gwalooza nti oyogera gavumenti gy'oyagala by'oyogera biba bikyakola amakulu. Kitegeeza gavumenti gye tulimu si ya Museveni ya Bobi Wine. Bw'agigamba nti munkube ku liiso nga bakuba yagigamba munkube ku ggulu ne bakuba munkuba webbwa ttono ate bwe munkuba webbwa ttono lisisibukako katono omusaayi gujje mutono omusaayi we gujja mangu mangu mudduke mangu muntwala ensambya bantekeko ekisipi mangu bansimulule mangu nveeyo nzannya documentary. This government is so weak, insane and insensitive that it is playing body with Bobi Wine. Is that what people are saying? Mumbulire. Omanyi kinjagaza omukutu guno nti mufuna omukisa okuddamu ne muvuma nze bye muvuma binnyumira. I read nga banvumye wano nize sitya kuba serigwe batavuma. I've seen, I witnessed my own eyes nti abantu bavuma buli omu ne beewaana nti muyisizaamu eggaali giyise mu nnyoko naawe bali gikuyisaamu. Omuntu n'agenda ekanga agenzbane tulina. Let me tell you, omuntu eyatondebwa nga muntu talina kya deservinga kyonna kutuuka ku mubiri gwe. Katonda tandagira nk'okufuna nkovu gye saafuna. Oba Bobi Wine baamukuba ng'ebbwa ttono lyeri ettono baamukuba lyaki? Era bwe muba mumanyi nti Bobi Wine ono yandisaanye okubeera ignored, then lwaki poliisi emukuba akabadi n'emukuba akacupa katiyagaasi atadde mu bantu baffe bwe bamwogerera kumbali nti bandimulese nga talina kimutuuseeko
ensi emwerabire kubanga abaamukuba akacupa be baamuleeta okumwogerako be baamuleeta okugenda mu ddwaliro oba yamalayo olunaku oba yamalayo ssaawa. The fact that he was injured, whoever injured him should be answering. Ugandans should now be speaking with one voice to ask police to explain what happened to Bobi Wine in its right and sober sense. Kiki ekyamutuukako mbuuzizza yali mu kifo kikyamu bamukwata mu bikola ebimenya amateeka yali akola ki ekimenya amateeka ani yamukuba eyamukuba yamugenderera oba akacupa was a citre canister nti kamukuba tekamugenderere bwe kabanga kamukuba mu butali bugenderevu can we see the Uganda police force apologize bwe kabanga kamukuba mu bugenderevu olw'omusango yali akola can we know omusango gwe yakola. Let us not speak like abantu abakava mu tulo ngati yali agamba bamukubye essasi teryali ssasi lyessasi lye wali oyagala. Okay, bw'oyagala bamukuba essasi wali oyagala bamukuba essasi ng'akoze eki? Who in our country deserves to be played around with? Time is money. Bwe wabanga yamala ensambi mu ddwaliro 2 hours or 2 days, that time gye yamala mu ddwaliro yandibadde agikozeemu era. That is prime time, it is precious time. But Ugandans are speaking like we are not reasonable. We are we are. This man we are talking about mbagamba bulijjo ali omu ku bannaggwadda ab'e Uganda. Bobi Wine ali mu bannaggwadda tewali kyayagala kufuna kyatasobola kwetuusaako olwaleero. Ndi singa tulowooza ku bantu abeerowoozaako ku lwabwe si ye yandibadde omuntu omutuufu n'okujja okuwaayo obulamu bwe akubwa amasasi tiyagaasi n'ebirala olw'okubanga alwanirira abantu kubanga abantu baalwanirira bye batalina bye baagala okufuna byonna ye abirina. Bw'osanga omuntu ali selfish abeera yeekolera bibi ali wakaawe akola bibye kulya zize kubanga azirina. Bw'ayagala emmotoka akyusanga bw'ayagala, omukyala alina abaana alina amaka alina bizinesi alina sente afuna talenti alina omulimu alina. When such people come up to fight for the rights of others, they deserve our respect, they deserve our protection, they deserve our celebration because they sacrifice amidst plenty to come and fight for those who are vulnerable and have nothing. Kyenabagamba kululi abande batantegeera nimba nsandisembye era siyinza kuwulira ssanyu nga mpulira munnayuganda yenna avaayo okwogera mutawali wa Museveni amafuukuule kubanga tulina abakulembeze baffe wano bangi ng'abaana baabwe tebali wano n'ababeesigye tebali wano. Gwe mpaddeko ng'example because gwe mmanyi nti Nansere mutali wano asomedde bweru. Museveni nakkiriza abaana be basomye mubalaba ku Aga Khan wano. Muhoozi n'agenda asomera Ekisubi Boys nga mumulaba. Namufo ky'okumuwa obwa minisita oba okumuteeka mu bifo ebiyonje ennyo n'amusindika mu magye. Mwakitegera abamanyi Muhoozi baga nti yamusindikako mu Bwero DU e Kasenyi. Muhoozi yakolako Obwero DU e Kasenyi n'ava e Kasenyi bamusindikako mu lutalo n'abeera eyo. Mu by'olutalo munnange tomanya kiddirira. Oyinza okuga nti mwana wa mukulu bamusindika eyo n'agwa mu ambushi n'emutwala. So Museveni okukiza mutabani wagenda abeereko mu lutalo alwana afuuke ku madala kwali paka ku madala ga general kitegeeza nti he deserves respect. Similarly, Bobi Wine deserves respect. Tetusobola kukola bintu bwe tutyo. Of course ye ng'omuntu nyiza okumunenyamu kyenyiza okunenyamu Bobi nti nga omuntu ayagala okubeera omukulembeze w'abantu. Abantu baagala nnyo okulaba obugumu obubwo nti bw'oba nebbwa oba bw'oba n'ekikuluma bakita kufa kyofiisa ogume obalage nti all is well. But Bobi Wine is a civilian. Bwe bakuba Besigye wano bakuba Besigye ekimu ku bintu ebyawagiza bannayuganda Besigye ono baamukubanga ne bamukosa
ne bamusika naye ng'alaga nti talina jadda abamukutte bamuvaako buggo ng'abalaga nti going. But basically ekyakikola because of the training gyalina is coming from a military background where he has been purely trained that as a commander you don't exhibit weaknesses, you don't show that you are broken down. I remember one day when James Nsababuturo told us nti Museveni as a commander-in-chief is totally devastated because Colonel John Garang died in an helicopter crash. Museveni came and said, how would I be devastated? Me, a fighter, a military man, a general? He never wanted anybody to say that he was devastated simply because somebody has died. Museveni wanted to show us that for them, as military men, death is death, it comes and goes, it is part of their daily menu. It was not that big. And he rebuked James Nsababuturo for stating that he had been devastated. Because that's their military training. Bobi Wine is a civilian. Abaganda mwe mugeresa nti ekyekango tekimanya muzira. Kale omusajja yandibadde nga yandibadde mugumu. Ekyekango bwe bamukuba akantu nga tategedde. Nga naye mu kiseera kyategedde bamukubye essasi, bamukubye kacupa, musota gwe gumulumye kiki ekimutuuseeko. Mu kyekango toyinza kwekizibitinga bugumu bufaanana bwe butyo. Obukyayi buno bwe tulaga ku bannaffe bususse. Tetuteekwa kukyawa Bobi Wine, tetuteekwa kukyawa Museveni, tetuteekwa kukyawa Muhoozi, tetuteekwa kukyawa Besigye, tuteekwa kukyawa bikolwa ebibi ebibavaamu. Bo ng'abantu tebalina buzibu. Twagale ebirungi bye bakola tubisiime, tukyawe ebibi bye bakola tubisiime, naye we should not promote bukyayi. Kubanga ffenna abagamba Bobi Wine mubi lwaki akola bw'ati, tewali kufa asobola kuba wali kwesimba ku Museveni kuba singa twali tukikoze teyandizze. Number 2, we must ask ourselves ebintu byayogerako byo weebiri bwaga nti waliwo okulinnyira eddembe ly'obuntu weeriri naye nombuuza nti balinyira eddembe ly'obuntu gw'osobodde kukolawo ki naba nti kino kyenkoze ate gwamubuuza okozeeko ki. Bw'abanga ye Bobi Wine abikola mu ngeri enkyamu gwe wentuufu otudde wa tukugoberera osobole okubitukolerako. I am not saying nti byakola byonna bituufu, no, there are many things he's doing wrong, but for as long as those who are supposed to do right are not speaking or doing, then he retakes the day. Bannayuganda mulimba. Mumuleke nedda temusobola kugamba. We cannot be insensitive to ask nti bamukuba kacupa kati ya gasi wakiri yandibadde essasi. Yali azanya ng'azanya ne poliisi ya Uganda eya gavumenti. Kati no poliisi mba nkyagyesigga. Poliisi nga Bobi Wine agizanyisa obubadi. Era awo batoyogerera gavumenti. Bobi Wine yabeera omuwanguzi, bannaye Bobi Wine mukubireko mu ngalo. Musajja wa maanyi nnyo. Olaba asirwaza poliisi ya Uganda yonna yakafuna ne Inspector General Mulamba Abbas byakagaba nebanga byayagala kukola byemukolera byagiragira byekola yabagamba munkube ku kugulu kuno okwaddyo munkube yakacupa kati ya gas kansisibule kankubewo omusaayi malize documentary yange ngeye poliisi ya Uganda gye tulina. Bobi Wine yagiragira ekyokola nekola ekyo bwekityo. Bannaye musigali n'obutabwa mmwe nze sijja kubeegattako. Mukama yeebazibwe, Mukama abakuume. Mbavuddeko.